Okategedde kati abasajja abamu basuulawo abakyala kubanga baba baababuulirira ku ngeri gye bakwatamu obulamu bwabwe ne bagaana. But you Sajion, Dr. Edward Kakungulu said one who can develop cancer even without engaging in risky lifestyles such as alcohol consumption and smoking. Naye ate Dr. mu Cancer Institute gwe bayita Edward Kakungulu yagamba nti omuntu asobola okufuna kansa ne bw'aba teyeetabye mu bikolwa ebyo bye twandirowooza ebireeta kansa ng'okunywa omwenge oba n'okunywa sigala. He said some people have inherited mutations that naturally increase their cancer risks. Agamba nti waliwo abantu nga baasikira nga kansa nga musikire. Okategedde? Kati ekyo abantu be babuulira kye beekwasa. Buli lwoba ng'omugamba ku kinaga owaaye buli yalwala kansa yanywa mwenge. Okategedde? Nga bw'akyogedde dokita kati oli woba omugabo owaaye wandinywedde nno mwenge guvaako kansa nga ne gundi okumulala yamala kunywa mwenge kati bwakukwata bali abasajja be boogeddeko nga ŋŋamba namugambanga kati atobe sigenda kuteekamu ssente zange afe n'ebintu bye. Okitegedde? A 2023 study in Midwestern Uganda by Mariaki Defoe and colleagues discovered that women with cervical cancer suffer from stigmatization and abandonment due to loss of fertility, less marital sexual activity, domestic violence, and decreased economic productivity.